musajja mu basajja abadde akuumye era akyakuuma ekitiibwa kye n'eddembe ly'obuntu mu Uganda. Y'omu ku ba lawyers abatayisika mu maaso utasobola kukwata nga mubbi. Nzize okusaasira famire eno kyeyatuuseeko kubanga ekintu ekinene ennyo ekyasinze okunkaabya amaziga kwe kulaba nga Elias yategedde ng'agenda ali ku ndebodebo yakufa bwe bakonkonye ne bakuba oluggi lwa bedroom okwofosinga luggulwe ng'amanyi ekiddako kufa. Olwekyo twagala okuvumirira ndese kuvumirira yenna aba Conservative Party ekikola ekyakoleddwa kituzze emabega ne tulowooza nti Idi Amin akomawo oba akomyewo, era singa tulina parliament eri functional nga eyo parliament mwe nabeera nga nze ne Agrawoli n'abalala twandibadde tukolawo akatiisa okulaba nti waliwo ekikolebwa there and then, naye titulina ssuubi mu parliament eyazzeewo kaakati kubanga erabika ng'egenda okutambula ng'eyo ebaddewo. Njagala okubira omulanga abakulira Uganda nga ne President wa Uganda mwali tasaanye kudda kyankwanzi kusirika nga mutabani watabangula eggwanga atuzze emabega tudire tusobole okwagala okulowooza nti amagye ge gatufuga. N'olwekyo nsaba parliament etule as much as possible, as soon as possible okulaba nti the right honorable Oboth ataasa embeera eri mu ggwanga. Erinnya Yesu Wakambo Kafeero Nnyindo Kyezira. Tuli wano w'omuloodi Elias Lukwago amuwambye olunaku lw'eggulo. Tutetenkanya twegabanyizzaamu ku bitongole bya gavumenti ebikuuma ddembe tugende tubuuze Lukwago gy'ali. Si nsonga nti omuduumizi w'amagye yagambye yamuyina, naye buvunaanyizibwa bwaffe okumunoonya kubanga ffe tumanyi nti omuntu gwe bakutte oba alina omusango agenda mu makomera mu bifo ebiri gazetted. Tetujja kulowooza nti ali mu basement, era bwe tulowooza nti ali mu basement tuba tetulina we tujja mwekola ki kumunoonyeza, naye tulina okutegeeza abo abakulu n'ebitongole ebikuuma ddembe byonna tulabe. Mu bitonotono Haji, mbeera ki yabaddewo mu kukwata Lord Mayor? Lord Mayor baakedde ku makya ne bamusalako mu makaali. Bamusazeeko abaana baabadde bagenda ku masomero ne baaza emmoloka ne bakola batya, naye ne bajja ne bamenyaawo basinzidde wali ne bayingira munda ne beggulira enzigi baazimenye, z'ebisenge baazimenye nga banoonya ne bamutwala. Mbeera teyabadde nnyangu, n'ebifaananyi bitulaba ku mikutu omukulembeze omuduumizi w'eggwanga byaweereza ku mikutu tebituwa amaanyi, tetumalamu amaanyi, naye ate tetujja kugwamu maanyi. Lord Mayor tumwagala, ebyo ebikolebwa bwe bityo. Bw'ogenda mu katabo ka Mwami Museveni ke yasooka okuwandiika, yagamba nti Amin bwe yatta Bishop Luumu bannayuganda bakkiriza ne batwala gavumenti ya Amin nga bakola ki bawagira olutalo okuva ebweru mu Tanzania kiseera ebyo Nyerere yali afuuse. Naye ndabanga ebizzeemu kubanga olwaleero omwana bakutte taata we ng'alaba abadde ku ssomero tamanyi oba anadda mulamu oba anadda mufu, tayinza kukwagala. Ffe twali bavubuka naye baatugambanga nti abajaasi ba Amin we baba bayiseewo abo, Abatanzania bwe baba babuuza nti baliwa mubagambe bayiseewo, naye Abatanzania temwogera we bayise. Ekitegeeza nti n'abantu ba bulijjo balwana entalo wadde nga tebakutte emmundu. Ndabanga omuduumizi w'amagye agenda okutuleetera akasambattuko mu ggwanga lyaffe kubanga tetukyayina gundi yonna egamba nti Haji, gwe nga gwe kiki ky'olowooza
ekiyinza okuba nga gwe musango oguvunaanibwa eyali Lord Mayor era owene Erias Lukwago talina musango. Bwe tuba nga tuli mu nfuga ey'amateeka, mu mateeka ndowooza omuntu atavunaanibwa yekka ye Mwami Museveni ng'akyali mu ntebe. Kakuwa ekyokulabirako mu musango gw'otogikwatako twali Mbale. David Muhoozi ye yali aduumira amagye, baamuwa ebbaluwa emutwala mu kkooti era n'abeera mu Kagulu. Yoona ali waggulu w'amateeka era ne bamusubya ebibuuzo. Yoona ali waggulu w'amateeka. Lukwago talina tteeka nalimu lye yamenye. ekyamusibiza ku samoninga Muhoozi kyekyamusibye kuba yagamba genda musavinga ebbaluwa ezimuyita mu kkooti. Kyekyamuyunzizza era yagambye yayisinzidde ku mukutu gwe n'agamba nti Sseggona yasigadde. Kati ebyo byonna byakutiisatiisa balooya n'abalamuzi balirawe bajja bakwata. Simanyi oba Mwami Museveni ebintu bino abiraba ku mikutu ebigatta abantu. Byonoonye ekifaananyi ky'eggwanga ng'eggwanga, kyonoonye gavumenti nga gavumenti, kyonoonye ebitongole ebikuumaddembe, kyonoonye abalamuzi bonna bali mu kutya. Twabadde tunoonya nga tutambula eggulu ku poliisi mu bitongole ebikuumaddembe naye ebintu byonna babyesamba. Abasirikale abamu abakulu mu poliisi bavaawo ne bagamba tebaliiwo, bali mu kutya nabo. Omwogezi wa poliisi yagambye tannaba bitegeera naye nga biyise ku mawulire biri ku social media. Kwegamba tetulina kitongole kyetengeredde. Bwe tuba nti tetulina kitongole kyetengeredde ebijja mu maaso ngeeza kaggwako, naye tulabula eggwanga lino neeyisa gye beeyisizaamu bwe bati. Haji, etteeka ki erikkiriza okuteeka oyinza okumpa bulamu oba weeriyo okuteeka omuntu mu basement? Etteeka likkiriza ensonga eyo kubanga oyinza okuba nga gw'obimanyiiko engeri tewaliiwo tteeka lisibira muntu mu safe house oba mu basement. Omuntu waba n'omusango bamukwata ne bamutwala ku poliisi, poliisi nemutwala mu kkooti. Era etteeka ligamba okusiba omuntu mu bifo ebiri gazetted ebimanyikiddwa ne twatuuse mu makomera gonna nga taliiyo. Ekyo kimenya mateeka. Omuntu bamukwata nti azize omusango, kyemmanyi obulungi alabe ebifaananyi ku Twitter. Abagoberera Lukwago ye musajja munnamateeka, musajja awa ekitiibwa amateeka, omusajja agenda ku mateeka. Ne bwe baalimuwadde ebbaluwa nti emuyita mu kkooti yaligenze teyaligimira. Naye okumukwata ng'akwata enkoko, ayina abaana, ayina mukyala we, ayina abako, atuuse n'okuba n'abazzukulu. Kuba n'abo Abaganda be baba bazzukulu be, baba bakoddomi be. N'omukwata bw'otyo n'omuteeka ku mikutu bigatta bantu ng'omwambudde, tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Ye Haji.